Archduke William Walugembe Muteesa II yazalibwa Ssekabaka Daudi Chwa II ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba 1924 n'ali engoma ng'ennaku z'omwezi 22 Musenene 1939 n'afuuka kabaka wa Buganda owa 35. Ono yalwanirira nnyo obwetwaze bw'eggwanga Uganda era ajjukirwa okuwaŋŋangusibwa mu 1953 kyokka n'akomawo mu nsi ye mu mwaka gwa 1953 n'atandikira we yakoma mu kulwanira obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Ono n'abalala baatuuka ku buwanguzi mu mwaka gwa 1962 abazungu bwe baapondooka ne bawa eggwanga Uganda obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 mu kulukusa bitungotungo wa 1962. Sir Edward Muteesa oluvannyuma lw'eggwanga okufuna obwetwaze yafuuka omukulembeze w'eggwanga eyasookera ddala era yakulembera Uganda okumala emyaka 4 okutuuka mu mwaka gwa 1966 era bye yakolera eggwanga mu bukulembeze bwe mwalimu okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza, okukyusa embeera z'abantu n'ebirala ebingi ebyeyogerera. Olw'ebirungi ebingi bye yakolera eggwanga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, eggwanga lya Bungereza lyalonda Sir Edward Muteesa II okubeera omu ku bakulembeze abaddugavu mu nsi yonna abanajjukirwanga olw'omukululo gwabwe era baasaba azimbirwe ekijjukize Bungereza ne mu ggwanga Uganda ensi kweneemujjuukiriranga. Kino kyawaliriza abaana b'engoma nga bali wamu n'abantu ba Kabaka abawangalira Bungereza okutandika enteekateeka y'okusonda ensimbi z'okubumba ebijjukizo bya Sir Edward Muteesa II. Ekimu kiteekebwa e Bungereza n'ekirala kiteekebwa wano mu Uganda nga Richard Mbogga bw'alambulula. Ebijjukizo bino byakolebwa okujjukira okuwera emyaka 10 egya Ssekabaka Edward Muteesa kyazaalibwa nga gaaliwo mu Novemba w'omwaka oguwedde. Okusinziira ku Richard Mbogga akulembeddemu enteekateeka beetaaga akawumbi kamu okubumba n'okutambuza ebijjukizo ebyo okubitwala mu bifo we binassibwa. Twabalirira nga ebibumbe byonna mu nsi zombi okubitambuza okubikola n'okubinstallinga n'ebigendamu nga kikwetaagisa akawumbi kamu era etwogera omulimu gumaze okusukka 50% okubanga gukolebwa era nga tusuubira nti amangu ddala nga emirimu byonna biwedde enteekateeka ejja kubyefuluma ey'Abannayuganda bajja okweyungako e Bungereza okukola installation eyo nawane e Uganda. Ono agamba nti balina enteekateeka gye baagala abantu ba Kabaka bawagire basobole okufuna ensimbi zino. Osobola okuwaayo obuwagizi bwo ng'ogula emu ku coins medallions ezaakoleddwa okujjukira Ssekabaka Muteesa era nga medallion eyo oba omudaali ogwo oba coin eyo ya gold, high spec gold nga egula akakadde kamu era ng'esangibwa ono Kulange Mmengo. Mbogga ategeeza nti balina ekijjulo ky'okusonda ensimbi z'enteekateeka eno ekitegekeddwa mu ggwanga lya Amerika era akubiriza abantu ba Kabaka okwetaba mu kijjulo kino. Mu bbanga eritali lya wala tujja kufunayo era ddina oba ekyeggulo mu America veeni ne Bungereza okusobola okutuusa enteekateeka eno eri abantu baffe. Mbogga bw'atategeezezza nti waliwo ebifo eby'enjawulo omutegekeddwa emidaali gino egya zaabu egy'okuwagira enteekateeka eno. Mu ofiisi wano Mmengo bw'oba obuuzizza mu ofiisi ya Nnalinnya Weeri ennusu zino mweziri era n'abaagala okubeera nga beetaba mu nteekateeka eno ey'okusonda n'abalyagadde okwetaba ku mikolo egyo egigenda mu maaso egigenda okubeera mu Amerika negigenda okubeera e Bungereza osobola okujja n'oregisteringa interest yo. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.